wamma omuntu gwe bali babatizaako nga gwe baakubatiriza mu nnyanja oba mu swimming pool oba mu mugga wonna, jangu otubuulire eno y'embatiza entuufu omuntu gye balina omubatizaamu. Wamma eno y'embatiza entuufu omuntu gye balina omubatizaamu, kubanga abasajja bano bakutte abakazi bababbise mu nnyanja babula kubattira mu mazzi. Amazzi abakazi batubagamize, gabagenze mu nnyindo, gabagenze mu matu. Bano bakwata bukwasi munu nga bamubbikamu bwe bati, bamubbikamu bati, bamukwatako bulungi. Nze ne mbatiza mbadde sigirabangako, sijja kukulimba kubanga kankutero wano akatambi akalala okalabe. Kati akatambi kano okalaba akali wano emabbali. Bano bo bazungu bakulaga nti omuntu bwe baba bagenda okumubatiza bamukwatako ku nnyindo, ne bamukwatako mu kifuba, ne bamutwala emabega mpola, ne bamunnyikamu omutwe n'ekifuba ne bamuggyayo. Naye bano bakukwata oyinza okugamba wrestling. Bano Abannayuganda, bano Abannayuganda mu kano akatambi akasooka bakukwata oyinza okugamba wrestling. Oyinza okugamba bali mu kulwana n'abantu be bagenda kubatiza. Kati nze bw'owulira akatambi kano abakazi balaajana, abakazi balaajana, amazzi bagamira. Omusajja w'amaanyi yenna kanyama akwata omukazi amubbika mu mazzi. Oyinza okugamba bali mu kulwana kigo mu kubatiza. Kati gwe wenna nga bali bakubatizaako tubuulire eno embatiza y'Abannayuganda gye babatiza ntuufu, era bwe bakubatiza bwe bati mu butuufu biba bituufu, biba bisobola okukola. Bannayuganda bannange n'omuntu abatiza naye talina. Anyway, kansooke mbatuuseko vidiyo mugyerabireko eno ey'Abannayuganda nga bali mu kubatiza abantu. Vidiyo gimpereka like, ompe n'endowooza yo mu comment section. Vidiyo yiyo. Tokaluba kwata kao Sijja kukulimba. Ne bwe yali Yesu bwe baali bamubatiza mu firimu gye twalaba eya Yesu. Yesu baamukwatako mpola mpola, ne bamukwatako mpola mpola, ne bamutwala emabega. Baamukwata bwe bati, ne bamukwata ennyindo, ne bamutwala emabega, ne bamubbikamu omutwe mbwati ne gubbuliramu, ne bamukomyawo nga tamize, nga tagize. Ne kati bano abasajja bakutte abakazi bababbise mu mazzi bwa, balwana nabo. Abakazi bamize amazzi, abamu baddusemu na buddusi. Ebyo by'okubatiza tebagenda bisobola. Oli n'adduka n'adduka mu kubatizibwa. Omusajja alina amaanyi, oyinza okugamba yeebigise kisambi kya nte, oyinza okugamba akwata nte gy'ali mu kuteeka ku mmotoka naye ng'ali ku muntu gw'ali mu kubatiza. Abannayuganda muyina ebintu bye mukola, sijja kukulimba. Ebintu ebimu by'omwonoona byonoone. Kuno okwonoona bwonoonye kintu kubanga eno embatiza teriiyo. Eno embatiza teriiyo. Tebabatiza batyo bantu. Omuntu bamukwata mpola, okubatiza kuba kwa mpola. Nze siri mubatizi naye ndaba kati kubanga bano bonna abakola bino balina we baabiraba. Bonna bagoberera byali mu firimu ya Yesu, byali mu kugoberera. Kakati ne wootunuulira abazungu babatiza bati, kubanga ebintu ebisinga bye tutambulirako tutambulira ku bintu by'abazungu. Amadiini g'abazungu. Yes, amadiini g'abazungu, Bayibuli z'abazungu, buli kimu ky'abazungu.
bibakireeta kitege kate ne mukukoppa nako ate mukoppe bubi bannange. Naye kambuuze, nina ekibuuzo kinyagala mawuka okubuuza. Mu kubatiza kuno buli omu asobola obatiza omuntu? Buli omu asobola obatiza omuntu? Kubanga nze nali mmanyi okubatiza omuntu, alina okubatiza omuntu alina obba nga either mu pasita nga musumba oba nga mu faatha. Abakulu mu masinzizo, abakulu mu masinzizo, pasita, faatha, bapaapa, bakaridinaali, babishopu, baani abantu abakulembeze mu madiini. Naye omuntu ombatiza otya nga naawe kennyini nnyini? Nze sobola bikkiriza bino. Nze tosobola kumbatiza nga toli mukulu. Either nze okumbatiza olina obba ng'oli pasita, kalirinaali, paapa, bishopu, kabona, simanya biki, abo we batyo abo abakulu. Naye ssebo gw'ovudde eri okubya akanyamako oli mu jjiimu mbojja ombatize? Biba tebijja kukola. Nze tosobola kumbatiza ng'oli bw'otyo. Nze nali manyi okubatiza abantu abakulu mu masinzizo bye balina okubatiza, sijja kukulimba. Naye n'omuntu yenna kitegeeza nange nsobola obatiza omuntu. Nange nsobola obatiza omuntu kuba ono yabadde abatiza bano sikiwa nti oba mukulu mu kkanisa ate kubanga naye mugoberezi oba abasumba baatidde okuyingira amazzi naye nga n'embatiza teriiyo eyo. Nze ndabira ddala nga y'amaanyimu. Mwamba butuufu mumpe endowooza mmwe mu comment section bwe baba bali bakubatizaako naye nga bakubatiriza mu swimming pool, nnyanja oba kadiba. Tubuulire n'embatiza ntuufu. Bless up. See you Michael Uganda YouTube channel koli mwebale kuba nti ate mugobera. Mbagala nnyo mwena mbeere bulungi mweraba.